I'm back. Mutabani wa General Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba byabadde erijja ku President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kakati nate Kawanga Muse anti yabadde alowooza anti bintu bya kugenda kusanya mbusanya naye kakati nno Kyagulanyi amufukidde akayinja mu ngato ali yatandise okubolooga. Alex Waiswa mufumbiro ebigamba byaseza Syria government emyaka naye amagombe ga Al-Assad zikudde ne bagakumako omuliro n'amagumba ne bagookya. Amaki balina omu ku relative wa Assad Jeno bamutayiza naye bamutta ekyamutta nakunyumizanga guillotine naye bamuteeka ku muguwa ne bamuteeka ku forklifta bino biwetiye ne kyambuka waggulu bino ebitwala waggulu ebyambusa ebijja ne kikuba bweki ne kirima ne kimutwala nga kimutuka meters nga 8 public prosecution public murder abantu bakusalira kifaananira ddala ne guillotine gye nakunyumiza. Balina gwe bakutte omu ku bakiziweebwe olwaleero jo bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna byenjogera biri ku kyasa kino anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad office ye bejjudde golodi economy yabwe besinga eyaffe ate nkugambye kati ngenze ku Russia ili kurovu bamuditonitingiddeko bomu nga yingira mu kizimbe Moscow kye kibuga ekikulu ekye Russia gwenjogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia taba wa bulijjo okuba yoba nga akubye Putin taba wa bulijjo kakati tosobola kuwangula wiru y'abantu you just have atene uniform yennyini and people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako ono abasuza temwebase Muhoozi yagezaako yabivira mu Masaka tate namugamba wumula tojja kusobola naye nga ategeka wadi naye nga bamugamba nti ffe tuli kwoli alikwala ali mujiba kwe Kyagulanyi alikwala ali mujiba Kyagulanyi ali mujiba yenga ategeka wali nga ffe tuli kwala ali mujiba va ku ebyo byolese ebya wali tasobola kwogera muganda wange byakuleka you will not learn being president at 50. Muhoozi nkubuulira kati golooza nti waleta formula ya kutamirira ku Twitter ekiro bonywe nnyo ng'oteeka you to start controversy oba otya nga gwe commander of the armed forces bakuwa n'ebitiibwa byonna bikuwesa no yani Ekyagulanyi kuba bakugoba mu politics wajja mu politics ne mutemula abantu mu 221 in broad daylight ng'oyambibwako abantu abalala bali bakuyamba bamu Mukama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mubamanyi tata wona ayimirira mu kamera nakkiriza nti mwatemula abantu 5 because you cannot afford elections Mr. Muhoozi you can't uniform jo tweetingirako nti you will demolish you will crash uniform y'abanna Uganda CEO oyinza okutuula n'ekitawo ne mwerimba ne mwewe ekifaananyi ne mwegranda sizinga but that will top nkugambye Assad olwaleero yaddusa ali Russia yagambye agenda kuddamu kuba mpiso nange nzikirizaganya ne Waiswa abaana babannakyemalira oba ne bannakyemalira bansobedde baganya okuyiga ye buli nakyemalira abeera nga akyali mu buyinza yabalowooza mugezi nnyo okusinga nakyemalira gwe bajjeeko era nga yalowooza wa kitalo tagambibwako ye obukodyo bwonna bumaze bumwongera omubeeza mu ntebe n'okubeezawo mutabani we n'okutiisatiisa n'okutta nga yalowooza wakabi naye nga tuzzeeko mu byafaayo tewali nakyemalira amaliriza mu mirembe buli nakyemalira bamukubye buli nakyemalira agendedde mu kuswala kati General Museveni ne mutabani we Bossman oba nagendera mu ssanyu oba nagendera mu bitiibwa nabo bajja kugoberera footsteps ezimu ez'abannakyemalira abaddewo gamba Gaddafi nga yali w'amaanyi General Museveni wanjawulo ki mpozi enkyapondooka gambe mbivuddemu
kati bannayuganda mwetwale mu maaso naye bwe kitali ekyo bannakyembalira bano engenda gye bagenzeemu ne gyagenda okugendamu ajja kukwatibwa mu mufulejje wali bwayiise mu suweji mu mufulejje gwa suweji nga gwekapiseemu gumutaase ku bannayuganda abadde aliisa akakanja. Omanyi omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika kati kuyisawo kapamba atekewo empiso gwe mulimu gwagenda okukola ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Mu byamagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Alina kyakoze mu magye. He is the worst commander byonna baabimuwa naye tukole audit nga he is under the leadership of the army lwe tusinze okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako okuzimba ebizimbe bya ye kyakoze kuwaana kitaawe na kuzimba babiyita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikubuulira, they will run. Gwe nze bagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanulal nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano mo Gaddafi bakuba abasirikale b'aba Uganda wano empi kubasambasamba paka munyonyo ku muzikiti empi paka munyonyo alemedde okugenda e Katonga wayita emyezi emeka yayita mu mufulejje baga nti Gaddafi nti asangiddwa mu ki mu mufulejje. Gwoligenda mu mufulejje gwawa which mufulejje will you go in kuba najjo temugizimbye. So oyo taddamu na kulimba bantu kubanga first of all ali ideologically disoriented nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwenyine akugamba alinze muyambeko kuki ku Southern Sudan ate n'akugamba nti agenda kubagobe Congo nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwenyini yeteeka ne watajja kubanga nga bw'omanyi omwana omwono ne fauza tata Jeno wawe yakola kinaawe ne bwe bamutuma mu Operation Lightning Thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleeta wano lindako tojja kato ngambye Jeno kumenya emenyere Jeno obwa Jeno bwe buli mu DNA gwe wali olabyeyo Jeno omanyi nze ennaku zino wenda ppiraawo nfuna ebintu muno mu sayide z'omubiri muno kati gwe yo Jeno gwomanyi waiswa mufumbiro nze nange ne bw'obanga olyogera ne bannamagi abasavinga bakulu tuba n'abo abanene tebakkiririza mu mwana ono era tubula abantu General Museveni be yajja nabo bangi bavuddewo baweddewo kubanga akimanyi nti omwana tagwanidde kubeeramu ekyo ekifo n'ebigambo byagenda ayogera bagezaawo okumuwa hype okumubaako bamuteeka okubaako position bamuteeka ensi emulabewo naye ensi egaanye olabe badde bakola sima birthday pilawo naye era agaanye kati bageza okukola buli kimu at least twekwade ku Kyagulanyi afune ettutumu ndowooza alifunye oyo yagula engato za cyunguli zile mugulu ogumu oyo inakyo gwe majjo oyo inakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino bwe biri byagamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta radio call omwenge kyebiyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera nkeera nga bituusekago omanyi abatunda beebuuzanga bulaka Jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwenge ogwo Bobi yagungamba nayo omwenge katolabye yayogedde yoyo Jeno wamwe kale musaasire Uganda oyabatanga ye Jeno oyo ye Jeno gwe oyo nzera oyo era Bobi agambye enseke erabe byoli Bobi twaye naffe watusukako enseke erabe byoli naye Jeno simukikoze Bobi mutufuse Bobi Jeno
gwe jeno omuwulidde lairayimu nsi kyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwakyagulanyi basula nsule ate banakola ki bateekako loss by father's child zale kibyakiwongerera nenge gwe lifiiriddwa owulidde ngegwanga likoze eki lifiiriddwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala bamagye ebiri ebyesingapo ebyolutalo lwe Vietnam ye beegomba ngedda mu firimu yabiziza negwe ekiri magye abamagye nobasanga bakambwe bagamba nti oba twakola kyomusajja Uganda oluusi ogamba ti Uganda tuligitereeza bannange kubanga tyoyakulira magye negwe laba twiti ze yakuteereddeko yagaye mumpuuga naye Finito nagamba abantu Finito bali mukyawa naye yagambye ti Mpuuga mufaananira pulezidenti gwe olukiiko lwa Nagira ye bwalina obbira nga tamidde gumanyi omwenge togumanyi oli musa naye gwe bwazuukuka aba kuki kati saawa zino tannanywa ali kuki kuba naffe bitulema naye gwe basupenize sente nyingi kukyagulanyi a lot of money omanyi ne lwaki salamu alaikum Waiswa Mfumbiro mutuufu kino kyewuunyisizza abantu bangi ate njagala tusooke tujjukire ffena tuggule obwongo bwaffe ojjukira Norbert Mao bwe era agenda mu bufumbo obutukuvu ne General Kaguta Museveni naye yatandika bintu ebyo yatandika nakuyisa mu maaso President Kyagulanyi nga muyita mu libiri ekyavaamu twali tukyali awo ng'agamba ngenda fafagana ne Bobi Wine ngenda mujja ku map yamulemerera katono nnyo kaseera katono nnyo twanokulanga mutabani wa General Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba yennyini ng'avuddeyo ng'agamba Norbert Mao is a presidential material. He can lead Uganda well. He has good ideas. Amazima nnyo tewaayita na mwezi nga Norbert Mao ali mu State House mu bufumbo obutukuvu ne General Kaguta Museveni. Kati ne Finito Matias Mpuuga Nsamba bino byolaba Muhoozi byamuwandika kaganyabo kaseera kano nnyo namulaba mu State House nga bamuwadde obwa minister kaseera katono nnyo gwe just watch the space ogenda kulaba Salabulamu ogenda kukirabako ekyatuka ku Norbert Mao ng'ali mu State House ne General Museveni nga bagatibwa mu bufumbo obutukuvu watasha ne Mathias Mpuuga kwalo press conference Mathias Mpuuga yakoze ng'agamba mbuno ayagala kusisinkana General Museveni boogere ku y'okuva mu buyinza mu mirembe mu ddembe akatabo ke ka Norbert Mao kekamu akatabo keeko tekalinamu njawulo kali gwe linda ogenda kulaba embaga Uganda eno okuwangaala kwa mulembe ani musajja wani ani leka osi musajja wange wacha leka Salongo nedda si wa kibiina kyaffe yakivaamu yatandise ekyeddiraza association tukubanga bajja ne bagamba nti kati bagenda kuteeka obubbi ku levu endala Nyugunya agenda kwegatta n'ow'ebitabo naye bwe buba bubbi kika ki Nyugunya okwegatta n'ow'ebitabo ono abadde atwala ebyekifuba nti agenda kwegatta n'owa kalaamu n'ow'enkwe tewali kiriwo just ali mu mbeera yakulaba nti afuna accountability nti bamuwuliriza nti bamuwa ssente endala ezifuluma ne survival mu byobufuzi naye kyolina okumanya nti kati Mr. Finito ye waali wakadaali
wakadali talina kyayinza kuddawo kipya okujjawo kati okujja officially nabanga minisita mu gavumenti ya jjajja kubanga olidde abadde mbegawo okumala ebbanga. Buli muntu abadde mbega mu gavumenti emukolera ebintu bibiri ng'abadde abegera abantu mu sayidi endala. Emujja mu bantu total isolation, basobola okutwala ne bakukyusa ne face ne bakukyusa na biki oba si kyekyo okalya ddakadda n'aswaluka n'agamba nti yeeyambudde tatyaki kwegamba n'ayingira lumu. So yeeyambula dda mwami Mpuuga. Ffe bwebaze kujja kwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omuntu nti luli Muhoozi yagamba Omuganda tasobola kufuga batemudde abantu nga babatemula lwakuba Baganda. Tufunye horrifying stories. Waliwo omusajja bamuyita Busuulwa, yali muvuzi wa loole, bamusala akawompo kano wano basalawo bwe wati, bamunywesa omusaayi gwa mukwano gwe nga mukwano gwe yali mulwadde wa mukenenya. Mukwano gwe bamusala obulago kimafia style ne bamutululamu omusaayi ne baguwa Busuulwa. Busuulwa n'agunywa. Zaake baamukuba nga bamugamba zaayo Kyagulanyi obubaka nti Omuganda talifuga. Olwaleero Ssaabatamiivu akugambye nti Omuganda Mpuuga amulaba nga pulezidenti kubanga bakkaanya, ate nga Mpuuga gulo limu yagambye nti ayagala bateeseganye butya bwe batambuza gavumenti. Ampuliriza abantu okumala ebbanga bwe mbadde mwesiga bakkaanya nti tebayinza kubaawo nga bayimiridde ku nsonga zammwe banegotiatinge n'abali mu buyinza kubanga jjajja Nakyemalira yali amaze okunnumbya banne okuva mu abo be yali nabo mu lutalo n'abalala bonna okubakaddiya okubajja ku mulamwa ogw'okufuna succession president. Abadde akyali omulamu ng'alowooza yeetegeka nnyo, yali amama Mbabazi mwenna mwamulaba. Kayihura mumanyi gy'ali bamunyalise. Kakati the emergency of Bobi Wine has remained thrown kubanga n'okufuna Omuganda ng'asobola okubeera n'abasobola okumwogerera bawayiswa ba Atusingire ba Jona abantu abatali baawano ba Nubian ba David Lewis Rubongoya abantu nga si baawano. Ekyo nakyo n'aba ng'asobola n'okugenda n'aba muganzi okuva mu Buganda. Oyo Muganda abadde tannabeerawo ayina the popularity nga gy'ayina Kyagulanyi Robert Ssentamu nga tekirimu na kuteekawo equation ndala yonna ku nsonga z'abantu. Kati banoonya how to stifle okumustiflinga era enkiiko zonna ezibadde zituula. Muhoozi alemeddwa. Muhoozi omulimu gw'alina gwina lwa Kyagulanyi ne tato ye tayinza kumwesiga singa Kyagulanyi teyajja kuimaginga kuwangula kitaawe kubanga buli omu agezaako kuwadaawadako. Muhoozi agezezzaako alemeddwa. Abayimbi babasasudde balemeddwa. Abazinyi babasasudde balemeddwa. Bapromota babasasudde balemeddwa. Kati bapolitician babadde akola nabo be mubadde mwesimisa. Cultural institutions nazo zisasuddwa. Cultural institutions nazo zisasuddwa. Without a doubt. Okukuba revolution. Ate nga revolution kubanga Kyagulanyi does not come to you. Kino bannayuganda njagala mukiwulirize era ye message ya show y'olwaleero. Kyagulanyi does not come into this from a point of disadvantage. He comes to this from a point of vision. Nkiddamu abawuliriza programu eno. Kyagulanyi does not come in this revolution from a point of disadvantage but rather from a point of vision. Si kubulirirwa. No. Kulengera wala Uganda empya, Uganda eya bonna, Uganda ey'amazima, Uganda ey'essanyu eri buli omu. Mwe muimagininge nti ono kati ayogera bino ku Twitter olw'okuba ng'oggyeko nti mutabani wa president nti alina DNA ey'owa Jeno kubanga yazaalibwa Jeno bakojjaabe ba Jeno ng'ate n'owa Jeno bwabwe baatemula abantu kuwamba nsiko ebyo bye bataakola. Because you can't be a Jeno nga mwatemula abantu mu 86 nga mu promising abantu okubutabulawo nga tulina abantu 18 paka leo tebalabika nko gye bali. Nokera ku macha n'okuba ekifuba nti oli Jeno. Kakati bano ba spoiler boolaba ba grandizing olwaleero
nti kati asobola kubanga abadde akola nabo lulira munyana okuuma lubugo lubale muki okuuma lubugo lubale muki yali baasa jenesiga nga mwentereka ebyama byange baginzibako bagitwala olwo lumanyi Puga teyandibadde gwe Puga kubanga bo bagenda bakozesa okustiflinga okunafuya abannayuganda okwenunula nti abonna bwe batyo olaba n'empuuga ate bituluma bitya gwe kati omusajja oyo muyivu bw'atyo omusajja anyirira omusajja ayimirira nga wakitema nga bwafaanana ate n'olyoka omuteekako nti muli wankwe nti wamuwudu nti tayiguta nti wankwe nti gwibi iwe bonna nga tikikuluma gwomanyi okukuza omusajja ng'oyo ne mumukuza mwenna nga mumwenyumirizaamu ate n'ajjirako biri nti ye tayinza kubeerawo ng'ateredde nga banne batambuza ekintu mu mazima agenda kubalya empindi emabega agenda balima empindi emabega gwe tayinza kubanga akuluma gwe takuluma gw'ayinza obutakuluma omusajja omukulu bw'atyo kubanga kyali kyangu kati muwambe akozesebwa okukuba omuntu owaabwe ate nga kati bamukuba kubanga aspreadinze tebimuli ku mutima kyekituluma tebimuli ku mutima akimanyi era bwe yeebaka akimanyi ate ono tebalina kye bamuvunaana byonna bibawadde Mpuuga yali tamanyi nti ayinza okukeera ku makya n'abeera leader of opposition akimuwadde gwe nkubuulira bano ate baswaziza president kubanga ebbanga lyonna abantu babadde ne debate internally ng'abantu bagaa nti president nno tiye tusobola okukwata obuyinza ye ng'ayogera ku retirement because he's a superstar, he's an icon. As a vision bearer ngalowooza that he should be he is a vessel to be used for the transition of this country. That is why he availed himself. Chovola Bambagambi, the takeaway from this show should be, he is not coming from a point of disadvantage, but rather from a point of vision. Chovola bayete yeri demu binyebwa. Those who have come from a point of disadvantage, ngaba mpuga, ngechibata wanya byanfuna, ngechibata wanya malala gansi enu, kuganza na kuwa bafuge, babiyingi dera bagenze na byo, balwanaganye na byo bebalimu. From a point of okulabire wala, from a point of vision. Era chechitugase fena because obukulembeze okuba nti olwaleero abantu bonna banyigiriza ye kubanga ekimuvunanwa ki butakolagana na bali butateesa na bali era ebbanga lyonna je n'Omuseveni yayogera nti DP ateeseza nayo FDC ateeseza nayo nagamba ne mu NUP mulimu bateesa nabo bwoba ojjukira bulungi ne tujja ne tumugamba nti bwoba wagula ki wagula mpewo tetwayogerera kunamwatulira azuula nti aguze mpewo kati akozesa omuntu oyo yennyini because vision, a person with vision ajja kulaba gwe ne byotamanyi byatagambye. Bobi Wine has kyebbanga lyonna kye tubagamba, he is our generational vision bearer. Ongambye nsibule bannayuganda tetwagala kwogera bigambo bingi. Omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu asijja gamba omwagala wawamu Kyagulanyi Robert Sentamu agenda kubeera ku ballot paper ya 2026 kagwake ketonye nabwe kityo gwe munnayuganda ali eyo fenna ku luno tutwale obuvunaanyizibwa ensi mugirabye tutwale obuvunaanyizibwa in this constitutional process tuteekewo enjawulo ku ggwanga lyaffe. Kivunaanyizibwa ku ggwe nange, tekivunaanyizibwa ku nze nzekka okulaba nti tuteeka ettaffaali mu kukyusa eggwanga lyaffe nga tuyita mu nkola ya demokrasiya. Tekigenda kuba kyangu kubanga ne bano ab'emmundu n'ab'enkwe bonna bagenda kuba mu kisaawe, naye ekikulu kiri nti mmwe amaanyi ag'abantu bwe munaavaayo n'eddoboozi limu byonna mujja kubisaanikira era mujja kubiwangula. Abantu amaanyi g'abantu n'agawangula. Essiriya wano
nkubuulira bali mu kunoonya buli muntu eriyo gwe bagaye nti yayagadde okuyingira mu katuli jeno yayagadde okuyingira mu katulika emmesi naye nga n'olugalo terugyayo embooko yalira yo Alex Waiswa Mufumbiru ebigambo byogedde bulungi ku finito ne mukama we General Kaguta Museveni n'omutabani gwe bakozesa okujjayo abantu baabwe amanyi abantu bangi badde bakolera General Museveni naye nga beekwika nga tosobola kugamba oba kubasonga muntu oyo akolera Museveni naye okuva Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine yajja abantu banagenza abalabisa abantu banagenza abajaga abantu banagenza abole sensi ne bategeera kati bwe batukulanga abantu baswadde nga tebakyalinga kiddako basaba ne bagamba kati omanyi ekintu kiyise vaayo weeragensi nti ddala otukolera nga kyebakola Nobert Mao era maze bangi tulowooza mbu alwanyisa Museveni tayagala Museveni ayagala Museveni aveeko so kumbe muntu waabwe abakolera yali Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine n'alabisa Nobert Mao n'amwambula Nobert Mao natandika okugamba ngenda kusaanyawo Kyagulanyi mu nnaku 2 ntono nnyo ngenda kumusaanyawo okyavaayo omutabani n'avaayo n'awaana Nobert Mao n'ayogera nti oyo muntu waffe White House kino Nobert Mao ngali mu State House kati finito ebigambo Nobert Mao yaddayogera bulijjo finito kati byali mu kwogera naye essaawa ntono nnyo namulanga ali mu State House omutabani maze okikona mu stamp nti oyo muntu waffe mumwesonyiwe Kyagulanyi olokanga nojja kubanga baali batubuguyaza baali batubuzaabuza baali batujja ku mulamwa baali batulimba baali batulobesa nga batulaga nno bali muwamu naffe bali kimu ne bannayuganda balumwa baagala kujja ku General Museveni so kumbe bo essence yabwe yakubezawo General Museveni yakumya kola nga General Museveni waali atufutubaleko atufuge abumbula abbe buli kimu bo nga bawaka sente nga bagagala bakola ebyobugagga byabwe nga basomesa abaana baabwe naye nga gwe munnayuganda odaga Kyagulanyi yazze n'atulaga nti bano ababaddewo nga aba opposition babadde batukolamu musimbi wali tebali ku mulamu gwa kujjako General Museveni okutereeza ggwanga laffe Kyagulanyi webale nnyo badde okuba nti osobodde okwambula abasajja bano ensi ne bategeera singa tuwabambula ensi teyandibategedde naye ate wabawa kyamaanyi kuba bano bali nothing ne yali Kyagulanyi Center abafudde kye bali n'abaako kyabawa n'abaako wabateeka ne basobola okuvaamu ne basobola okuvaamu abantu ne basobola okuboogerako n'olunaku olwaleero nti waliyo finito yalikolera opposition waliyo gundi lwa Kyagulanyi Center muli bali tubamanyiko okukwata bakazi manya kuzaala mu bakazi b'abannabwe nga ge mawulire agabatambulako kati omwogerako nga leader of opposition nga commissioner kubanga Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine omusajja oyo wanjawulo Katonda yamuleta nga alimu ebirungo ebyenjawulo ate n'okulabisa abo abadde balemesezza enkyukakyuka mu ggwanga Uganda bonna nga badde batambula mu kajegere kaabwe tweyanziza Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine.